This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Owai! Lero nga muli busy. Ono siya mugagga wange. Emmotoka eno Jose bulungi bagikwatamu eri yonna wansi. Bagitereze. Kamalala omugagga wange ono wano. Ng'oli mweraliikirivu. Kasuku. Nabye benzi yo wali ne ŋŋamba. Ugamba oti. Ng'ombuzeeko. Kiri kitya? Owaayi si byangu. Oluuto nga lukuggwako. Si byangu. Kasuku. Kiki? Obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula. Buleka bugenda bukyankalana. Bukyankalana kiki obuzibu ki? Ndi mu katubagiro ka byasimbi. Oyagala ssente? Njagala ssente za bwangu. Buli wengezaako kugamba wano baleeta ekyapa, leeta ebyobugagga byo. Naye kati lwaki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku? Tofaayo jangu kutwa. Tugende kati kwe yagimanya nti ekyo kiwedde. Kiba kiwedde. Haji tutuuse we wano. Haji. Ogirayo Delta Cash. We wano. Delta Cash. Basanze wano naalya. Ku kizimbe kiriko Children's Clinic. Obayaji njagala ofune ssente. Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Ate nalwawo. Okitegeeza? Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Onaze kwewola. Kibadde kitya? Bulijjo sikimanya nga toli musajja mugezi. Okitegedde? Ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo. Just logbook, national ID, bank statement. Bank statement yokka. Mu ssaawa 10 n'ezi era kuba nga nfunye ssente. Ssaawa 12 ojja nga olina ssente. www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna ssente ne zikusanga. Okitegedde? Okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga. Emmotoka bagisigala. Bakuteeramu tulaka n'osigala ng'otambula nayo. Kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluse. Tewali Luzungu kade kasuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda mu kujjere kutoka ntoko ndi mbuzi nyepuno ala bora bababbi abakyala wale somwiro mbenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kiba alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent. Waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Sendi bannange.
walinzani oyo no be bali mu kivulu kyange oyo mugezi nnyo oyo ono boss waffe bamuyita Joan sense kulaje oyo bw'omusanga nga awantu saba busabi kyoyagala bannange Joan nze nali nkutteko mu nsawo yange nga wooli kati ate nze mbadde ntya nisha kati ono bw'abaawo ate nisha soka n'omuleka n'omuzza ku bbali soka nenkule amina so wano nno luseke nyamunyamu naye kati shoba n'agenda ogiraba nga luseke nyamunyamu yawedde naye wooli omusajja yakutudde ngenda kubaawo omusajja ono ngenda kubaawo ku luseke nyamunyamu gwe kyomanya nja kuyiyiya amagezi gonna sanga mmeka ndabe nga nnyingirawo akadde konna njagala nange mbagwemu abantu ba omukaaga gumusangewo nange mbakyankalanyeemu nti nfunyemu kati obuzibu omusajja nga ngambye ate taliiwo yafunye gigi ebweru ani eno lutalo David yafunye gigi ebweru bambi naye ambuulidde mazima abantu ate abadde annoonya wiiki nnamba abalala bagaana okwogera n'okanya ssebo kulinda ng'omuntu omulabako nenfunirawo agattawo ajjo kinkolerako ajjo kigattawo bulungi so kati tujja kuba tukulinze fe tukwagaliza buli kimu kitambule bulungi buli kimu omanyi kuku oli musajja mulungi ogwana ebirungi kyenyinza okugamba layira oli musajja mulungi ogwana ebirungi so welcome to yet another edition of Kasuku Live akakasoose ignore it banga atakalabi jakola jogeno bira bino nga tuli mu birala logo za luseke nyamnyama nga zivuddemu ngolo tutandise wabi ati waba wabi si wabi now ngabe tubadde tubagamba nasooka nenkola ne makona January kati February gwo mukuttemu guno omwaka tusooke twogereko guno omwaka gukuyisiza gutya guno omwaka gugenze ne gugatta ebirungi n'ebibi kunze nti ndabiddemu ebintu ebirungi n'ebibi mwaka guno bwe mbaddemu n'okuzogana n'abaali banziba Mukama Katonda be yantaasa bentobye nabyo kyenkana omwaka oguwedde gwonna ndowooza ne guno twaguyingira Mukama Katonda alamuza ekisa n'amazima n'alaba amazima n'ekintu nekikola ne biggwa bityo kitegeeza nti banzoganyizaamu ate Mukama n'abimaliramu kitegeeza nti nfunyemu ebirungi n'ebibi kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo guno gwe nnyini omwaka mwe nafiirwa maama wange Kyala Kayondo mwanyi wange mukwano gwange bwe twanyumyanga ebigambo kale kugamba gundese nnyo mu bbanga nti gutaddewo ekintu kyesirierabira obulamu bwange bonna I will never forget 2025 mu bulamu bwange kubanga nze mpangaalidde mu challenges nkulidde mu challenges nze ntera ogamba abantu nti nabeerako ku street nze street kid yavange ewaka ne ngenda ku street niye kubanga navange ewaka nga tewali plan ne nnyingira mu kibuga ne tukwatagana n'abaana ba street kati ntambulidde mu bulamu obwo bwennyini ne tukulira mu bulamu obwo bw'okuyiyayiya gattirira paka Mukama Katonda gwantuusiza wano ne mba nga nsobola okubeerawo nga neeyagala ne maama wange mukadde wange ekintu kyonna ekibadde kisinga okumpa essanyu mu bulamu bwange kulengera maama wange nga yeeyagala kukubira ku ssimu maama wange nga yadigida kutuuka ewaka n'esanga maama wange ng'atudde mu ntebe ali mu kulaba TV n'amaanyi amangi n'essanyu epitirivu okulyako Christmas ne maama wange kyampanga essanyu naye kati essanyu lyange lyonna lyakoma 2025 ekyo kye siryerabira omwaka guno naye nga n'ebirungi byenfuniddemu era nayo biyitirivu nnyo nze neebaza Mukama Katonda wakati mu kusoomoozebwa kwonna mu kunkyokooza mu kuntyoboola nsigadde ndi waggulu nze banjeekera olwaleero enkeera nenkola ekivulu nenzijuza ekisaawe ne bankyokooza olwaleero enkeera nenkola ekivulu nenzijuza ekisaawe emizira nga gyeyongera bweyongezi nga situtunuulidde bizibu byonna ekyo kyo nkyebaliza Mukama Katonda ku lw'omwaka guno naye nga ndabiddemu ebirungi n'ebibi omwaka guno omwaka guno gubaddemu ebintu bingi era byenjagala tutandikireko February nabagamba tugenda kuba tukola wataya buli wataya bwe tugikola ngenda kuba ndeeta baserebu era gwe oluvaawo March ngenda mwogera ne Alan Cruz namubuukinze dda kuba ne Alan Cruz guno omwaka si gwava ku
Yes. Kuba gwali mwaka guno. Gwali guwedde. Sijukira. Nenga gwali guwedde. Ha mwana yakolima ebigambo bannaye kati tuli kupewo. Yakolima ebigambo nga mutwalo ne muga ntofaayo. Tewali kitagwa. Kale. February. Taska not Taska conversations. Ba Irene Nambiru lwasooka okwogera ku maama we nga tannafulumya akatabo ebyo wabiwulira ndowooza tusookerawo tukubuuze eventually yayogera ku maama we ebintu ebyo wabiwulira wabitwala otya? Wabiwulira byatukanga kakati nze manyi kimbwe nti mu bulamu bw'ensi wonna buli muntu ayina omuntu eyamukola ekintu ne kimukanga nga tosobola kumala wiiki nga tolowoozezza ku kintu ekyo nga omuntu oyo ne bw'omulaba era ojjukira ekintu buli muntu mu bulamu oba ebiseera bye wali oyingiriramu mu mirimo oba wali obulamu bwonga mu lugendo lwo lwonna olw'obulamu waliwo omuntu alina ekintu kye yakola nga kyakkanga kakati ekintu ekyawukana ku kyamwannyinaze namubiru kyo kiri kimu nti obutakkaanya yabufuna na mukadde we mwana wa muzaalira ddala. Wano mu African Traditional Society waliwo abantu abatiitiibizibwa nga bo teboogerwako. Wano ewaffe taata tayogerwako n'eŋŋombo ya muzadde tasobya yafulumira mu Buganda wano waffe ffe tusinga ogitiitiibya. Maama ate ye yasukkuluma n'Abayisiraamu balina enkola yaabwe bw'okwata ekyebiri ebiri katugeze omwana mbuno wa taata nowa ne maama bw'oba osiibula ng'oddamu oyita maama ng'ate omunyigayo era ekyebiri ekirala mu mbeera kitegeeza mbu maama tayogerwako. Kaakati obuzibu bwe nasaasira mu mannyina bwali bumu bambi nti yajja n'afuna obutakkaanya n'omuntu gw'osobola okwogerako buli muntu ate n'agusalira gwe mbu maama wange namunyigira kyo kyogera kati mu Buganda bwe tuli nno kyo kyogera maama nga yatandika ddi okusobya sirika. Maama wange nze mukyala Kayondo bwe twazzanga omusango ewaka maama waliwo ebiseera bye yalina amaanyi ng'akufulutula emisinde naye kati yatuuka ekiseera n'aba nga akufulutula nga takyakwata nga gamugenze gamuggwa kati alina ekigambo kye yatukubyanga ng'asobola okukugoba bw'alengera ng'ogenze nnyo ng'ayimirira ng'agamba oba okimanyi nti nze nakwata ekitooke n'enkusindika yimirira ng'oyimirira ng'aleese ekyokulwanyisa ekisembayo aleese etteeka esembayo bw'oba omanyi nti nze nakwata ekitooke n'enkusindika yimirira n'oyimirira ne weewaayo mu mikono gy'omulabbayi n'akukola ky'ayagala. Kaakati ago ge maanyi ga maama nasaasira omwana omuwala oyo ne musaasirira ddala era ne musaba bwe biba nga ensonga ezo teziggwanga oba zaggwa tezaggwa zaakobaawo zaasigalawo alwana ennyo waakiri omwaka guno ugenda okuggwako waakiri ng'oba gunaabagujja naye kyemmanyi ndowooza ente anyway simanyi sijja kulimba alwane kakati n'engeri abantu abakyagendera ku nnono eyo eyamuzadde tasobya kiina we kyabaleka abamu nga bagamba akawala akalungi bambi akayimba obulungi kamaama naye oba lwaki tekakolagana na maama waako kati omanyi omuntu okubanga kukaaliyayo akongeddeko akagambo ako naye lwaki takolagana na maama we kati kiba kirungi nnyo ne baba nga baatuula ne babitereeza aveeyo ensi agitegeeze nti kati twategeeragana omuntu amanyi agambe nti bambi Irene kati yaddamu okwatagana obulungi ne maama we mutyaba olina part of that conversation ebyaliwo obituteereyo kaawo ate tubirabe some of the things that n'aba copyright temunkwata nnyo tukola sibitutte byonna tuli mu recap bagana nga abaswangs tokwata nnyo tulaba akantu ako kale tweyanziza. 10 years 11 and I've been dead. Yes, because this is abominable. You can never talk about a parent, but there are things you cannot say omuzadde tasobya oba omuzadde tayogerwako nsobya as omuzadde because nina omwana wange wa myaka 21. If I do something wrong omwana wange alina okubwaŋŋamba nina okutuula ne muwuliriza sisobola kuva buvyeri ne mulangira kino ne muvuma ne nkola ki without ever listening to them. So during that time I was so tormented when I came back by my own mother, by her children, and also my father died, and then that's only 3 weeks after Japan.
But what killed me the most about the Japan saga is that I wanted to ask my mother for once, for the very first time, because I've never asked her to talk about, I've never asked her for us to discuss anything. I came back late in the night, she was sleeping, I left early in the morning, she was maybe in her room, then I went again. Then the following day, I found her in the house, so I told her, I had sent you a message, I had wished we could talk about something. I had never seen her like this. She was kneeling down, I don't know if she was praying, but I don't know, she was kneeling on her bed, I don't know what she was doing, maybe she was praying. She came out and banged the door and told me, before I even said what I wanted to talk about. I wasn't asking her anything concerning her. I was only going to tell her about the brother who said, yatise bungi nnyo bandi musibiddeyo singa baakasibye ne kasigalayo nati kyayise. So that's what I wanted to talk to her about. I was like, why are you telling me that? Do you even know what I'm going to talk about? And she was like, tombulira. She started banging doors. But because I had some things before that I still could not believe until they put her on loudspeakers and started recording, I pulled out my phone because I knew I could not explain these things to anybody. I started recording and following her for the first time. I was even scared because my mom, akuba, mukambwe mwabo mulaba nga ayogera toyinza oba bw'ayogera nga tomulaba face olowooza muwala muto okujjako ng'omulabika because she has grey hair and what you naye bw'aba ayogera n'amaanyi. When you don't see the head, you wouldn't think she's the age she is. She kept on saying things. She would go out and come back. We are in my house. After 5 minutes, she comes back and stands in my door, this and that and that. Ugly things that I fear repeating. But one day, I already put in my will that they have to play all these things because I don't want people to come out and talk about me when I'm dead and say all horrible things. I have lots of recordings, lots. If I never talk about them, at least they'll play them for people to know. So that's the only time I ever attempted to talk with my mom to discuss anything that had gone wrong, because I have never confronted anybody. Just like I don't clear things in the papers. Even my siblings, when they say anything you've ever had, so that was the only time I thought maybe, because that went so far, I thought we'd talk about it. It came out the way it came out, and that's how I stopped talking to my mother. It's been 11 years. It's coming to 11 years. I can't look at her. I can't hear her voice. Even talking right now, I'm shaking. It makes me sick because then I went on hearing things. I don't know anybody who has disparaged me as much as my mother in this world. I don't know if I've ever had any accusations that have no background at all, that hold no truth at all, like I've had from her. And I'm like, but can my mother ever say that, no, Irene didn't do this? Would she ever fight for me? Would she ever say that, no, this didn't happen? I don't know if there's anybody, if I've ever had any denigrating comments about me like I've had from my own mother. So that's why when people insult me and do things, I'm like, you can say whatever, you're not the most important people in my life. But if the person, the most important, who was my everything, could say such things, then I give up on everybody else. And there's a lot to say, but as I'm telling you now, I've written a book, I have a manuscript. I don't know. I went to a publisher, they read and asked me, how old is this person? How old is your mother? How old is so and so? Can you wait a few years maybe? Well, this is very ugly to say. He said, can you wait for her to die? Because there are things I've had myself, there are things I've seen, but I'm not even talking about hearsay, but only things that I've had, that I've recorded, that are so many. So whatever I was talking about, I was bringing proof, I was bringing recordings. So it was horrible, but there was no way I was going to heal without maybe writing those things down. Maybe if I die, that book will be out and even the audios will be listened to, because I'm going to make it an audible book. So everything I'm talking about will be there. Things said, I have them, because things are very hard to
to believe when you don't have evidence. Now, that is Irene Nambeerefo. Then of course mufe butwaino utarura King Saha. Ha! Neriru puzzle. Olutalo olwo. Berumu ku ntalo. Kwegamba ezampa challenge mu bulamu bwange. Situlabanga. Anti kwegamba nanonya kakwata akaliro. Nanonya ne kyendwogerako ne kijja kimbula. King Saha omulaba. Musajja wange. Musajjawo. Liri puzzle omulaba. Muganda wange. Omusajja bwe twasulanga ku kakunta akamu okitegeera kakati nno nenzija nfuna obuzibu obutagambika King Saha oyo bwe nafiirwa maama wange mukyala Kayondo yansindikira akakadde k'ensimbi akamabugo nangamba nti nno werekera mukadde mu kitiibwa sisobodde kubaawo kitegeeza nti era oyo aba munno kati olutalo olubalukawo ngenda okulengera social media ekutta akati mu bye nalowoozaako mu bulamu saakirowoozaako nti nno liri paza asobola okukira ku makya nakuma omuliro ate kumanisuuli nange ekyo saakiraba saakirowoozaako I never saw that coming nange nekanga nenzira mu kasoda ne ngamba ayi Mukama Katonda kati kino olese kyaki singa mbaako omuntu gwengwako n'abaako kyambuuza ku nsonga zino njogere ki n'otwewala mulekwa nga wendaba essimu ya Kasuku nga nekanga nga omusajja ayagala kumbuuza ng'oyogera ki ku nsonga eyo wabula Mukama mulungi nti olutalo lwaggwa naye ng'enzigwa gye lwaggwamu buli omu yalina ewaali amaanyi ge nti Saha ng'omuntu nti ayina okutiitiibizibwa gamba ngiyite etya favor okutiitiibizibwa mu bantu nti ne bw'abanga ayogedde akantu katini bakagajjesa ne bakajajjatta kwegamba kyekyo ekyo nakyo kiba kisa Mukama Katonda akikuwa buwi nti genda oliyagalwa n'ojajjattibwa kati ne wajja wabaawo olunnabe nga ye alina amaanyi g'ekigambo tokability kafubutuka ebigambo bannange nti ebigambo by'olowooza okwogerera mu sabbiiti emu lunnabe asobola bifunza n'abyogerera mu dakiika 2 ate ng'akulaga nti akyalina ne byayogera ebirala bingi nnyo byakyayongerako kaakati manisuuli amaanyi ge mu kigambo tegaliiyo nti bw'obateeka 1 on 1 tuulaawo manisuuli naawe tuulaano mutandike mwetwale nti kaliiri pazo kasobola omunywesa amazzi kyokka ng'ate ye yalina ekirabo ekisingayo mu byonna favor nti nga lunnabe ne bwavaayo n'agamba akasajjako ajja kunaaba bwe tunaakwatira awamu kati nga bavaayo bagamba naye luntugo lwaki tova ku munno okitegeera naye luntugo lwaki tova ku munno kyokka ye asirise lulabe kati awo ekyo kyekirabo ekisingayo nti omuntu asobola okuleeta eggambo nga ddene ku munno gw'oyagala ennyo naye n'oba ng'olina ofunye waliwo ekisa Mukama Katonda kyeyakuwa nti baabigambye babifootola ne babijungulula ne baddamu ne bagamba kataata kati olutalo olwo ekyalumalawo era ekyayamba kyali kimu manisuuli kukeera ku makya n'agamba nti nno kansiriikirira akalenzi kano sijja kukaddamu n'asirika lunnabe n'asooka asabula sabbiiti n'agiteeka wali abawagizi be ne bakuba enduulu nti kyekyo wajja n'akwata ey'okubiri n'agiwumuza wali abawagizi ne bagamba nti kyekyo wajja kati embeera atuuka ne batandika naye ggwe omusajja gwekubanga takuddamu ovuma omuntu atakuddamu olutalo ne luzikira olutalo lwazikirira awo
So eyo omwaka guno tulabyeko olutalo olwo lwali lukutta akati wano kasajja nga kasiimula n'entuyeko kagulira ebyo kakuteera wali jaga y'obutunda nga mulimu n'akabisi k'enju ne kalyoka kakukalakata n'olyoka okawulira. Mutyaba tuwe ebimu ku byayogerwa awo tugezaako okujjukiza. Mutusonyiwe nnyo olw'omulwadde oyo naye tugenda making sure tumunoonya mpola waliwo bale nnyo kakati eno mbaddi y'abayimbi bino ebyana byolaba ebigenda bimusalamu otegeera biba bitabani bye nga bimukolera otegeera baba ne page ez'enjawulo abayimbi bwe batyo bwe bazannya nga baagala okutyoboola bannaabwe kati yajja takumenshonize naye baba bategedde bossi kuba baba basiibye naye mu mmotoka ng'akwogerako kati bw'atuuka ye n'ayogera tayogera linnya lyo bali ne batuuzaako ekiki ekifaananyi kyo naye njagala okulabula munnakyotera munnange bwe twasomoka lwera eno twajja kupakasa bw'oba wabadde ologootanira ku nze mu mbaga y'embaata my friend mukwano gwange gwe guba gusemba sijja kutyoboola ayingidde nemulive maybe ndowooza yabadde tayogera ku nze naye bwe yaba yabadde ayogera ku nze nti nze mulwadde naye munnange mulwadde so wano ntajje ti nze kuba nze sibiraba nze TikTok nva ku for you neteeka ku for following ndaba bakenzo bagulavite Galaxy TV gikonkone siraba oyo trash naye abaana be era olwawulidde muyiseemu erinnya liri puzzle kakati yandibadde agamba si yeye kakati yaza asigadde aweerera nja kutyoboolera ddala nja mutyoboola lero puzzle ng'olemeza mu ssaha baba tekagenda kakambwe ate kaatabuse luno kazanye kunjoga yadde okumanyiira takiddangamu mugende mu mugambi amanyire bamanyiira banne bwe babeereeyo mu mbaga y'embaata eyo nzangeeko obulamu bwange bwonna kisa ky'abantu be banyambyo na hard working yange toyinza kuva erinonjolonga omuntu ngoye bw'atandika okujolonga agenda ne muyini bokisi ya mukazi wo n'amukwana otegeera nayogedde ne kojja wange Kamiliyoni nalamba olaba abavubuka ngaabo baleetera omwana wo okutandika okuyisaamu amaaso nga balaba taata tali waffe abo abavubuka kye bakola nze ebyo ebintu bye sibeerangako mu lutalo naye nze namuwandiikira nno ne ku nnyimba nze mukaaliyayo nyinamu kyenkozeemu ate era bwanyinza n'ennyimba zange ejja kuzinona ziwerera ddala teziwera twandibadde naffe tukola nja kulunona mu ndongo waliwo kye bayita okuwaamu omuntu biigaapu yamanyi nga bw'onagamba nti sayimo yanyamba era ze nsobeza sitaddamu kukola nga bwe tunabeera mu studio nze bwe mbeera ku live buli muntu muwaamu otegeera nalwala oyo muvubuka n'ayitanga eggulu talina kyeyanyamba oyuyuti no njogera nga nteeka katonda mpa kulaani njiwanike okufiirwa byonna bye nnyina mumpe kulaani njiwanike bw'aba alina kyeyanyamba nze nali muwaamu buwe big up nga bw'onaavindisa omuntu olaba nagamba n'abantu nti kunkudi yagula tikiti tiyagula just namuwa buwe big up nemugamba big up tiyagula ekyasinga okunyiiza ewali omulema tuweterawo engalo yadda mu mbaga y'embaata oyo omwana ku bulwadde obwali bunzise ensi yonna ekimanyi ekyali kitawanya liri pazo alusa oyo omuvubuka n'ayimirira mbintu byebyo ebyakabampaana ezo embaga z'embaata zabeeramu ebyo byenayimbye mu mbaga y'embaata gyoba n'owewa endago eyo gyawewera endago ne mumutenda okuwewa endago n'atandiikiriza mbu waliwo omulwadde yava mu ddwaliro nga tamazeeyo ddoozi naye tujja mukwata mpola mpola tumuzzeeyo kirwadde kyekyo kyagezaako kugamba abantu ekitamalayo ddoozi omuntu ngoyo bw'akumanyira aba amanyidde n'ebafaani bo akulengeza mu bawagizi bo golowooza abantu abajja ku ero baali basiru tekikoma ku nze nzekka alekere n'okumanyira abantu abalala is not entitled opinion ye tematalinga mu society just respect abantu abo batukozeeko effujjo nga tuli bubi
musically tebatuyamba oyo omuvubuka yandikako ekamuli ebbanga lyonna buli lwe namusiikananga ne bwe yalinga azze ku studio nga nvimba buvimbi nina obusungu ku ye yandika ekamuli ssaawa 6 gw'ekiro ne mugamba ntwalaako ndiwe makindi enfata ondabe lwabinex tondeka ku kkubo n'ateekamu abawala abakyotala mu biseera bya mulirwana n'andeka ku kkubo nyiza okumuwa ekitiibwa oyo maze okwemeekinga okuyimirirawo ajja nti oboole nze liri pazo olowooza abajja ku nkudi baali balalu aganya wanyigira ku Kenzo ati yafuna Kenzo bato batolinga kindi Kenzo lwaki muli mu society eri failed a stupid society a failed society can any Kenzo bato that boy kuchi at what basics gonna be balancing any Kenzo to bato that boy musically ate buli lwana ate oluyimba I will release aina 100 song of revolution diru yali yagula bite namupasingira nze nyina 100 song of this rhythm afulumya leero ntakumanda ajja kundaba kimafia byebyo embeera bwekyo bwetambula February nga be yali yes now mu February batugamba nti Zambali yali suspended okuva ku NBS ye mu Feb simu yasuulira mu tawula awo tiyali Feb batugamba yali suspended tawulo tagisuula later on waliwo 2 events waliwo bagamba bino ebyabagundi bye baali wamaya wano siwagirira siwa bakabanda lwe bamutwalira ne bamubeera obubi bwe yali yeekubira oludda biki biki oba ebityo ku barometa musajja yange kungwawo lwe basooka omumuwaamu n'akwatamu mu kintu kati saawa eno yakikutte era balabika okuba tebaali bakyamu n'ekivulu kiyakyamukirako awo n'agenda agamba pulezidenti wange kagamba ako twagenda omumaliriza nga tawula agisuddewo ng'agamba ye agenze mu byabufuzi era n'agamba ali ku ludda lwa National Unity Platform we twogerera kati yalina fulaga ya NUP Nansana Municipality abadde agiina Wakayima ge nasembayo owulira yagamba talina kyafunye mu byabufuzi Wakayima kisoboka n'akatini ke yali ayina kabadde kamuweddeko n'agamba kaddeyo mu masomero ge kisoboka abadde ayina amasomero omwo muge yakola n'agamba era mu byobufuzi teyakomyewo abantu nno beegombera bwerere bannabyabufuzi bano nabo nno tebalina nnyo ebintu kubanga kakati Uganda yakati yatuuka nti sente zofuna mu bintu by'obufuzi olina okubeera ng'ovujjirira ne ku balonzi bo bano basobole okuddamu ate okukola ki ate okwesimisa munnabyabufuzi nti afuna miliyoni 4 naye nga asobola okubeera ng'azaawuzaamu okusobola okusigala ng'akuuma emitima gy'abantu nti bamulonda olulala oluddako omuntu afunye mu byobufuzi wano bukyanga Uganda ebaawo mu likodi omubaka abifunyemu bamuyita Kaziwe Bashiri Mbaziira kuba ye bwe yamala okutuuka gye yatuuka naggalawo n'agamba sijja mmanyirwa mulonzi n'agamba sijja kumanyirwa kangende mu byange mukole kye mwagala nammwe butereevu era ye ogambye mu byafaayo yekka ye yakafunamu mu byafaayo bukyanga ebyobufuzi bibaawo omuntu eyakabifunamu bamuyita Mbaziira Bashiri Kaziwe oyo ye yekka naye nga ekyagundi ekya NBS okukola bwetyo okubeera nga etazambaali era bwe birina okuba bw'ogoberera tosobola kubeera munnamawulire nga ate era at the same time nga olina obuweereza obwo naddala obw'amaanyi ng'obwo Zambaali bwe yagendamu era ku bibiri osalawo kimu olw'ensonga nti nno kati baba bakwekengedde nti nno togenda kubeera balanced ate nga bwe tuba tusoma amawulire bimu ku bye basooka okutugamba olina okubeera nga oweereza n'obuweereza obwa kyenka nga teweekubiira kyova olaba nti oli ne bwaba munnabyamizannyo ng'aweereza byamizannyo si kirungi kubeera nga baweereza bamanyi ttiimu gyawagira era bajjaga hayo waseno era ayogera bwate olwakubawagira so olina kubeera ng'oli balanced kati omuntu oluzinga singa okeera ku makya n'oba nga gwe okola ku NBS ngaawo naye nga pulezidenti wo ye Kyagulanyi
kati saawa eno NBS ne Nobu tuwulira kati omusajja abakubanga akyaliyo ng'akinyonnyola atya mutyabo olinawo ku footage oyo owa Zambali Blasio Mukasa gw'osobola okuba nga otuwaako ate tulabe eddoboozi eryo kyali tuuzanga ku microphone ogamba atandisi tugenda mumiisinga naye ekirungi nansana wali liidi yagiyina era be bamu ku basajja nange bennenyumiriza mbe nga nti Zambali sisobola kuba n'akajiko enjagala osamba wali n'atankwatako mu palamenti awo nti jankutwale ew'omukulu ono leader of opposition era Zambali ye muwagira abantu bennansana Zambali mumulabiranga ddala musajja wange so tuteekereyo mutyaba omwana ayinza ogireeta n'agitusooka Zambali eggulu bamuwummuza ku mulimu biri ebintu bye yayogera bizanye soko bizanye we yali katuuti President Chagulanyi oye! Nalukola oye! Sebo President, waliwo omusajja bamuyita Desmond Tutu yagamba in the season of injustice when you choose to be neutral you have sided with the oppressor. Mu biseera ng'abantu batulugunyizibwa bwe weefuula munnamawulire embuuzi ndi naapa wengwa oba weegese n'abo abatulugunya abalala. Nze munnamawulire w'abo abatulugunyizibwa era ensonga zammwe nzikutte kannabwana era munywere President mumumpeera akalulu ne Nalukola mumumpeera akalulu ra sha oyo muganda waffe Zambali Blasio Mukasa be yava ku Raale nga ndowooza bwe yava ku mawulire simanyi oba yagasomako olwo ngamba oh she passed by the HR's office jogera Zambali information gye nafunye lindako male okufuna omwana yampadde bwino insider malo basomera Zambali bamuwummuza paka ng'obululu buwedde NBS tekyayagalira ddala byakulaga saidi jjukira waliwo changes ezibadde zigenda mu maaso awo okuva lwe mwabagamba simabe balina ttale center simaya biki ne mubabanja obululu bwe mwakyusa mwabukyusizaawa n'ebisigadde baagaye nti enough is enough baamawulire so mbu tebaagala bya saidi so Zambali be yagenda kulwala awo n'addamu era President Kyagulanyi naye oli kyekyali kimuleetedde obuzibu President Kyagulanyi kati n'akiddamu ne wano naye nga kyenategeddeko ni Zambali yali yateekamu ebbaluwa ng'asabye guno omwezi gwagenda okukoma guno okusinziira ku my inside source mbu yali asabye guno omwezi gwaba akomako okukola ki okucapa now ng'era agenda mu bululu of course nawulidde ayagala kujja kukya Nansana municipality bamuwe n'ekyobwogezi bw'ekibiina nti kibadde mu pipeline byonna tulinda kulaba oba bina to come to day of light mbadde baagala muwa kyabwogezi bwa kibiina ne Nansana municipality nga jajja tetumanyi oba kaadi banaagimu oba nedda naye nga awo yatowe biyimiridde so kati my blaza be yagize n'awaga yaliwo kulwaba amawulire ne bamugamba nti nedda katukulinda obululu nga bukoze eki buwedde kale then twalina fight waliwo estate ya Mohan Kiwanuka it has been going on for a long time but I think this year we got a landmark decision we batugamba nti I think family bagikiriza okumulaba ate ne basalewo anaabeera nti alabirira ebyobugagga bye byayina story yabagagga
teyakwata nnyo abaana abasinga mujja tubuuza Mohani Kiwanuka yaani. Mohani Kiwanuka mwami wa omukyala bamuyita Maria Kiwanuka. Maria Kiwanuka yaliko minisita wa finance. Era baatugamba nti okumuwa obwa finance simanyi twabiwuliranga Lugambe ebiseera nali nsoma. Bubaawe yalina sente nnyingi ng'alina z'atadde mu gavumenti. N'agamba nti awo okulabirira ezange muwe omukyala kya finance. Tetumanyi oba kituufu. But is one of the richest men in Uganda. Musajja mugagga bagamba tamanyi sudiiru. Yaddala. Naye musajja abeerawo ng'asirise ye nannyini waliwo ebitabo baali bayita atya? Budget. Company baakolanga ebitabo abaavuganyanga ennyo ne Big Fair. Then be bananyini Radio 1 ne Kaboozi ne properties endala musajja mugagga nnyo naye yali yafuna obulwadde bw'okwerabira nga n'endooza kyabuyina bayita dementia obeerako wano nsobola okwana nyumya naawe nemmala Suuna ogamba otya ebintu birungi netunywa tunyumya ogenda ate nyumya swaziniga ng'olwo neerabidde ebikola kibwe. That's what I want to assume. But so waddeyo fight abaana b'omukyala we yasooka n'ono mukyala we Maria Kiwanuka adde for long badde basika omuguwa naye kooti yasalawo nekkiriza baganda ne baganda be baali baabagaana okugenda omulaba. Kooti yabaana ne bakkiriza era naga nti batuule beerondemu abantu nga be bagenda okuddukanya estate y'omwami oyo. Do you happen to have that story? Yaliko mu mawulire bw'oba osobola ogituwa ogituteereyo ate tweyongereyo ndowooza ebyo byo tobitegeera nnyo. Ebyamagezi ennyo sibisobola. Eby'essente nnyingi bano abasibye amagezi omusajja mugagga nnyo. Nagendako ko balina nali ndirinzenko ne mutabani we oyo balina awo nga ku Kampala House Nakasero Hospital awo nga wakava ku Nakasero Hospital waliwo ettaka eryayiriddako awo nga ligazi nnyo nga wuwe bw'ogenda eno entebe saidi ya Garuga eyo munda nga balina beach eriko ewaffe ewuwo okongeddeko naye tewagulika. kale things are happening in the families byanfuna but Maria looked like a wealthy woman. She was at one time the Minister of Finance. Kati Maria simanyi lwaki muyita wealthy kubufumbira mugagga nawe obeera mugagga because she's carrying our name ye Kiwanuka kituufu. Kiwanuka ye kitaffe yali akola ku Radio 1 nga general manager wa Radio 1 yani yaffe well baba yakola economics it's okay nava musebe namula number 1 minister so ate grade teri yuko mavuna mugagga grade kuba mutima omuntu kwagamba nti kitali kyange kachigende ekyange kyemba nkola ki kyemba nfuna ate abakazi abamu balina obujjo bwabalemeramu nti ye buli wala bakumwana wa mujje ne wabati yamula bako mujja ne waba awulira lwafuna chance abayagala kola ki. So can we say this is a situation of bujja bwennyini bujja kubanga naye obujja butya after all those years because oli yali awe anti bawasa omukazi yasooka nange nzize ndi wakobi asokwa abaganda bagambwa mukazi mujja kabugo kadete kagwa munku kunyi. Now away from that Namukasa yagera n'afulumya olugambo ku Kamiiri lwali lumutuze olugambo lwali lutuze Muwema and Company Advocates ne bamuwandiikira ebbaluwa ate Muwema abo ne bamugamba nti ebigambo bimenyewo otuweeyo n'enkalu nangamba kasukuza miliyoni 10 ate kawundo evaamu miliyoni 3 nemugate saluni eri mu miliyoni nga 2 nemugate Namukasa weetegeke kati Namukasa mu kukwata wansi ne waggulu ng'agende wa kanso Nalukoola awe waava ekigambo kiri Nalukoola yamuga nti tusobola okuteekayo ne tugulwana naye totya kusiba obusibe buggwa. Nzijukidde bulungi by the way speaking ogeze nonga nti mama oyo yafa mu fame nenzijukira Ntambi atwala Namukasa ewa Nalukoola tumulinda tumugamba waye Ntambi twagala kusimbula genda kuziika takutula awo buli omu asaasaana Shalom agamba tujja kuli Ntambi yabasanga wali gundi
wano nga ku bayitawo batya bitaala bino wano nga dda ku gundi ku wano ku round wano odda wankulukuku eno kabuuswe ebitaala byekabuusu awo webesanga wamanzi jokidde oyogedde ate omanche wenadde endowooza ale ndowooza maama we yafa easter etuuse nzijukira walina ekivulu kyali era nkikola mu gwakubiri kyaliwo before easter era nga kikola nga 28 naye ogwa next year naye ogenda okumaliriza Namukasa pulled a few strings here and there era yagenda okumaliriza kasoke enkwata ono birthday girl ndi kumpewo ngenda kuddira empapula ebbaluwa ezo wezityo ezo intention to sue ezo kati abantu abasinga bazikozesa nnyo mu wakati mu kwagala okutugga omumwogo gusirike esobola okubeera ng'osabuse nnyo omuntu n'akutunuulira nga talina kyakukolera kirala wabula n'ayagala akulage nti nno okukusiba kisobokera ddala gyendi eno ate kati waliwo ne advocates ezimu eziyingira mu kintu naawe wennyini gy'oli n'okolaki n'ogenda n'otya nnyo akati abo bammwemu abo bowulira abo basiba muzannyo ssewombu nga bayimiridde mu nsonga baba bayimiridde ddala bw'oba ng'okutta ensonga ngeza aye naawe n'ozitwala ewa Nalukoola ate n'ayongerezaako akagambo keyayogera abasibe boggwa ddalera okutyamu ng'omuntu n'ogamba asajja ayinza okunsiba eyeetonze amangu akira omanyi munange tubaako oluusi akasigiri wano koobaako nako wano nga kayasenge eno oyogera nga toyisengawo omutima nga tannaba kubeera ng'akubuulira kiki ekirala ekiyinza okubeera nga kiddiira ali waliwo ne vidiyo ezimu omuntu gy'osobola okukola n'ogenda osiriikiriramu ng'ozeeko ebbali wekka ng'omaze ogikola ng'omaze okugyogera n'ogamba nabadde ninyiddwako mandwaki n'ogamba nga nnakutta akaliro Wudi nga waba wagize nnyo kale nno n'olw'ebigambo ebyo ekyo tewali gwe kyali tikituuseeko mu bulamu nga ffe abantu abatera okuyimirira mu maaso ga kamera entwogera buli omu alina vidiyo ye gye yali alabyeko ng'ali mu budde bwe bwa ddembe n'agamba wano nabadde nkoledde kituufu ddala okkiriza olw'ensonga eyo kasita naamu yeetonda ne biggwa naye era omwami awo kwe yava n'amuga nti ebintu ebyo ebyokuleekaanaleekaana sikyabyagala kisusse era twagenda omumaliriza ng'ekikanga bwekyo omwami olwamugamba jangu neegatteko ennowe ate twaddamu mulaba Namukasa ali eyo atokosa twazzemu mulaba ng'eryamugema likutte embu oba bituufu si bituufu nga bimubuuza nange asi bituufu twalaba ki ne bannange tulabye n'amaaso gano buli kyegalabye go ne gakyusamu bye gagadde oba yageze bugezi mmere asobola okuba nga yageze bugezi fana twali tuyita lyamugema twali tutandise n'ogasaasaanya kyagenda zaala omwana omuzungu naye nno etteeka terinatabuka nnyo Namukasa zaala mangu zino ensi endala zino Germany Bungereza America bagenze nattizeesiba ne bw'ozaalirayo bayinza okuluzaayo n'omwana wo amateeka gagenze gakyusa kati Trump yagambye takyayagala ffe kutuwa buyambi yagambye mulina gold mulina kino mulina kiri kati mutuweeyo kye mutuwa naffe tubawe kye tubawa tubeere nga tulina kye tufuna naye ffe tubawa tetulina kye tubafunamu okitegeera ate ebyammwe bye mulina eyo mubikwata bubi okitegeera soka otuwe Namukasa mwe yayogereranga omwo ng'akakasa nze Namukasa jeni wano Fred enanga wa Nuupu bannange mubadde mwakitegedde ng'awaayiriza Kamiiri nezaawedde ng'ekipapula kijja so njagala omutuwe ng'akakasa amawulire ago yagatuwa kiro then bw'omala awo ate omutuwe nga yeetonda Jose Chameleon Namukasa akedde kumpeereza odi yeeno Namukasa kumaca sawa 12 ziizino omusajja wo baamusibye amawulire Kasuku wasize otya omusajja wo baamusibye amawulire tonnagamanya
Kamiliyoni bamusibye Boston yakubye omukazi yakubye Juliet ne bamusiba bamusibye ali mu komera mbu yakubye omukazi mukazi n'amala n'amusibya amawulire kyogamba badde tonagafuna oba wagafunyedde nange omuyimbi waffe ali mu komera ankezezza nga mmisa naŋŋamba omusajja yakoze bwati ne bwati ne bwati neŋŋamba ne mukasi nagamanya takomye awo n'agenda ku TikTok n'agatwongera mwasuze mutya namukasa wano frende nanga w'ekibiina kya Nuupu bannange muzuukuke obuzibu bwagudde dde no vidiyo ndi mugirekodinga ssaawa 10 mbanzi gye mutulo bannange ekiriwo ate mulowooza omulwadde tebamusibye omulwadde waffe Dr. Jose Chameleone atageja atakoga bawaddanira basi takyali bawaddanira munnange mba neebase nga nfuna amawulire agava e Boston Dr. waffe Jose Chameleone nga bw'atanyigira mu ttooke yakubye Juliet zaawedde mbu yakubye oli nkoko bwana nkoko buchildren mbu Juliet zaawedde n'agenda ku poliisi n'amuloopa era wetwogerera Chameleone ali mu komera e Boston n'abantu ba Amerika bannaye bali mu lugambo babayita buli wendi nkufuna so munnanga amawulire geego mbu Juliet zaawedde mbu Juli yamukutte n'obumeseji mu ssimu obwa Valentine nga buva mu bakyala abalala Chameleone engeri gy'atagambwako mbu bamugambyeko mbu what is this omukazi akola olumirika Chameleone wafa nti mumanyi tanyigirwa mu ttooke yakubye oli kati ali mabega wa mitayimbwa agamba nti nimba aveeyo amutulake atukolere vidiyo koolo naye nga tuvuddemu ebyo bagenda okweyimirira Chameleone muliwe watuufu jagabba wandiika kapapula muliwe watuufu sita waffe tasobola lwamukomera bw'atyo muliwa ewatuufu namukasa takomye okwo n'akola ne live ku TikTok tugenza otandika wano ng'ali ku live ku TikTok omugamba agukutta agukola ki aguwaata but of course I made a few phone calls here and there ne bangamba si kituufu ne bangamba si kituufu Wanomangambi, I have talked to my source as well. He wasn't feeling well and they called 911, which has come in quick and took him. But the firefighters came along as well. He's in hospital at the moment and even has his phone right now. Namukasa. Omulanga nti musajja bamudusiza mu ddwaliro bamuwadde ekitanda. He has to undergo surgery. Balina omulongoosa. Those balowooza ekyali kimuluma ena something internal awo balowooza nti kinaagenda kyokka ku meds oba biki nendowooza nekigaana kati namukasa olugambo olunzuukusiza n'okunzija mu buliri oleese lwaki sikitegeera aleese lwaki. Yes, friends bange mwena bakwano bange first and foremost nsooka okwebaza buli omu sekinoomulwa essaala zonna zemunteekedde mu kulayika nti no mbeera nsuuka ate nempona leero ennaku z'omwezi ziri 18 February yes ennaku z'omwezi 18 February 2025 ndi mu ddwaliro wano Newton ndi mu ddwaliro bazibu ne ba-admittinga nga pancreas yange etanze okuzaala ati enzymes zebeetaaga okugyamu ne bajjamu so ndi wano nninda surgery yange nembebaza nnyo bakyali bange bansabira mu ddwaliro okuza okulaba nti ndi ebibala neerwanako neefaako ndabe nti nange obulamu mukwata bulungi
kakati waliwo video gye ndabye omuwala omujja pedolinga naye ndeetedde concern kirabye abitekiso yagimpeereza ey'omuwala aleegi ng'agamba nti nze nafunye emitawaana ne Juli era namukubye era ndi mu poliisi ngo bansibye simanyi lwaki bannayuganda balemeddemu abamu si mwenna balemeddemu emitima emibi sajja ndi wano ndi ku kitanda ndi mukulinda sajjale yange siina muntu gwe naayembe naye siina muntu gwe naakayanye naye ate oli akedde ku pedoli ng'aga amawulire mbw ayina amawulire agookya ag'omunda ndi mu ddwaliro nemuliraba okitegedde nezidripu zizino muziraba okitegedde naye n'amannya gaagano ku TV kwegali gaago tuli mu ddwaliro naye kakati mwana muwala oyo agambye nze ndi mukomera bansibye abiteesi yampeereza vidiyo nenkwatako nnyonnyo nempulya olwennyonnyo so mbadde nsaba abantu abalina entegera ekikanga ekyo mu restraining muve bintu ebyo muve bintu by'okufiisa bannammwe ebyokwagaza bannammwe ebibi olwokwa munoonya content bijja bazaalira ebizibu ebiyinza obbazaalira ebizibu kati mwana muwala ebintu byayogedde off her mouth bisobola okuzaalira ebizibu gwe lwakwekosa obutamanya gunoonya content lwaleero ennaku z'omwezi 18 February esaawa ziri US essaawa 8:35 ndi mu ddwaliro ndinza appointment yange ya sajjala yange oli eyo oli mu kutoka omukomoka ebigambo onjogerako weerwe bakola bamma bansabira mwembebaziza nnyo mwenna teri kuva ku mulamwa kansiganga nejjanjaba ebinaava mu sajjala nabyo nja bibabuulirako kale mbaganye bakwana mukama abasaasire abakuume. Hi guys, musibye mutya na mukasa wano njagala otwala omukisa guno osooka otereeza mu statements ze nakola ku Dr. Jose Chameleon. So nafuna abantu okuva mu ggwanga eri America ne baŋŋamba statements ze nayogera Dr. Jose bamusibye mbu yakubye omukyala. So statements ezo tezaali ntuufu. Abantu abampa amawulire ago baali balwana Dr. Jose Chameleon. So statements ezo tezaali ntuufu. Dr. Jose tebamusiba mulwadde yabadde yakagoyinga under surgery. So statements ezo nagamba mbu bamusibye, statements tezaali ntuufu. Abantu abampa information eyo twamaliriza ne tutegeera nti babadde balwana omuyimbi w'eggwanga, babadde balwana Jose Chameleon. So njagala otuusa okwetonda kwange eri Dr. Jose Chameleon. I'm sorry for hurting your feelings. Era nkusabira Mukama akusunse okomewo Uganda. Abawagizi bo bakulinze, abawagizi bo tukulinze, bannamawulire tukulinze, buli omu akulinze. Nsaba Mukama akusunse okomewo mangu. Endongo tukulinze naye era nga nkiddamu ogwokubiri. I'm really sorry for hurting your feelings. Ne family yo, I'm really sorry. Then twafuna amawulire, there was a rumor nti Makula yali lubuto. Nakati olubuto tetululabangako. Naye nga gaatambula. Abaani abalingiza mu nda z'abantu bwe batyo. Omwana asobola okugunjawo olubuto nga tewaliwo kasayidi kaalaze n'alulumiriza. Naye waliwo olutole bagamba kankomaawo. Omulumiriza waffe yalina Mukasa. Twamusuwa nnyo. Era nawe era yayogerawo. Fred Nanga wa Nuupu. Twalina Naamu oyo ng'omwana asobola okukalakata ekigambo. Ng'asala omugambo. N'akiwalakata ne mwebuuza yalengedde atya. N'abakuumira mu kulinda. Nakati tukyalinze. Makula ali lubuto. Forfiga yasoso bitu wao. Ningaja kanoonyereze mayinze kati sikyayagala byaga nti ate kya muntu owulira byayogera noga awo waliwo tipu nenoonyereza ne banga nti yes kituufu myezi egi ina kandabe wano baŋŋambye eddagala linywera wa kandabe baŋŋambye wono omwana tu
yani ono Roswell ne bas ku side y'ebivulu wayina ekivulu kyo mama we yali amaze okufa noga akansoke disco njikube abantu bagamba akuba ati endongo mama wafu kugira wankubira tungamba ne kugamba soon bwoba kyosazeewo kikole nakubuuza anko kuku endongo njisikeyo bangi yeke nga ntaddemu sente nyingi kati natuulako n'abasajja abakulu wakeeyo nga bamaze okutegeera nti nno enkeera nayina ekivulu kati nange nasooka kutya naye ng'abantu ntidde abantu b'ekika nga nvudde ku bantu b'ekika nentya bafaani bange ngamba bagenda kugamba ki kaakati nno neeryoka nkulabira ensindikagano eri awo naye mba ndi awo neewuunaganya mukulu wange omu bamuyita Flavia Nakalema najja nanze ebbayi naŋŋamba nti nno kati b'ekivulu ogenda kukola otya ne mugamba nti amagezi ganneesibye ekyokukola sikimanyi naŋŋamba nti nno nze nno mbadde nteesa nti okikole kiveewo totaddeemu ssente zo ne mugamba nti nno baaba buwa obukadde buyiiseemu obuweerera ddala ate be nawaako deposit bo baba babivaako buvi tebaddamu ebyo woba gamba nti ate olunaku olulala naye ayinza okuba alina ossazaamu ebivulu tosobola genda ku poliisi ogigambe nti obutaano bwe mbadde n'akateekamu nti ng'okigamba afandaani oyo kale nga byonna tebikyasoboka kati we tumala okigaayamu ne mukulu wange oyo ne ntuulamuko n'abasajja abakulu abalala abo ne mbabuuliramu nabo ne beegaayagaayamu awo ne badda ne baŋŋamba nti nno nti genda okuzika bwe bunaggwa enkeera genda okole kubirako ku basajja bange naawe nakubira nkubuuza nti nno muganda wange nkoze nti nambuuza ku biki ekikuli mu mutima ne mugamba mbadde ntuddeko ne bantu bange abala ne bagamba nti tukole mbadde nsoze n'oŋŋamba kukola ne nkubirako walukagga nambuuza naŋŋamba nti nno naŋŋamba nti ye yakola ku Freedom City ng'oba maama wa muzise eggulo limu naŋŋamba natuuka nga sikyasobola kusazaamu gundi show yange naye nkubirako ku bajjo nampayo kasitoola awo naŋŋamba nti nno nti oba yaŋŋamba Andrew Benoni naŋŋamba nti yayinako show nga tasobola kugyerekereza oba n'aleka oba mukadde we oba yali ani alina omuntu owuwe bwe yalekawo mu ddiiro n'asooka n'agenda n'azannya n'adda naŋŋamba ne Dr. Bosa yenyini kyamutuukako n'abaako n'abaŋŋamba abalala munnange no neŋŋumira okwo ngenda tuba tusimbula okujja e Kampala ngenda okuddako ku social media katono nga nengera ekigambo kiri kuli kitabuse nga anko penge wayi mukwano gwange nnyo kale mukubeera mukwano gwange ate ngenda okola nga yankyusirize mundu tekisoboka ng'okola otya ekivulu nga neŋŋamba Mukama sigenda kuddamu kuwuliriza ekigambo kya muntu wabula kansoke nkola ekintu kino kiveewo ebisigadde tunaabiraba maama wange naye gyali naye alaba amanyi era mutabani wa mumanyi ne tukola ekivulu mu ngeri yonna Mukama gye yakisobozesa nali ndi awo Pastor Wilson Bugembe bambi naye najja ku show yankola bulungi nnyo kubanga yatuwaayo essaala awo n'ayimba ne mpulira nga kakanyiza omutima gwange n'okuba nga nalaba ne ku mikwano gyange bambi abajja nga tibalina musango gonna gwe bansalira wabula bambi nga bazze olw'omukwano n'okunsaasirako mu ngeri emu oba endala banaye ne tukola ekivulu ne kiggwa nga Mukama bwe yasalawo ategekera olwakimala saasula naddayo buzzi n'ensanga abakungubazi ne tutambula bannyonnyola era ne bakitegeera bulungi nnyo era mikwano gyange saagala wabeewo abeere agambe nti no ebigambo nawulira bingi nnyo ku olwo ebyayogerwa waliwo n'abaagamba mbu asaddaase maama we ebigenda no binkanga naye ekirungi ne ŋŋamba nti nno maama wange omulungi yamanyi tisiina kyensobola mukola tolina kyewamukola nakimu yakimanyi nga kasita mukadde wange bambi yamanyi ebisigadde binaakusangayo yagadde mu nsi eno maama wo mwagadde nnyo nsuzizzaako nga ntunula kyokka nga mulamu nga kyemmanyi nti gyali mulamu naye nga ŋŋamba oba ali ku ki oba maama wange kati akola ki mu mbeera efaanaganako bwetyo ku bbanga ettono
kwegamba lye namuviirayo obulungi ennyo mmuteekako amaanyi gange alisanyukiddemu era yagenda musanyufu nga tajula y'omu ku bakadde be neekakasa abaali bagenda mulamu bw'ensi eno nga basanyufu eri abaana baabwe. Ekivulu kyali successful, abantu bakifuluma ku makya. Kyali awo Nansana bayitawo ku makutano. Gwenkolera buli mwaka. Situukangawo n'ekifo kinene ekitegeeza. Kiringa kisaawe. Wali mu bantu ng'enkumi mmeka? Nga kanaana. Kyayitirira. Yoga. But same time era ne Alien Skin teyalinayo ekivulu. Kati Alien Skin yalinayo endongo, yaliyo olunaku lwa kutaano. Kati mukyala Kayondo yafa lwa kusatu nga bukya. Weebityawo. Kakati nebanga bwe yaba. Kati naye kubimu ebiyinza okubanga byamuyambako kubanga bambi ndoza tiyava bulungi nga bwe yali agitegese omanyi bw'oba otegese ekivulu wabawo ebiruwo birirwabyo nogamba neetaaga abantu bwe bati naye ndoza tebaawera bulungi nga bwe yali akoze eki bwe yali abaze kati bulijjo otegeka ebivulu ne bigaana oba ne bikola ofuna ababyogerako tebagaana bo byogerako abajjonkezi ng'endongo egaanye nabo babaawo abateekawo bo babaawo basumululirawo amaloboozi gaffe gali ne gasoba waye kakoza nti wanjiha bannange nga simanyi bitya balina obugambo bwaba sound ze bateeka mu kivulu nga kyagaanye bannange sibitegeera bannange weebiti ebigambo ebyo so kakati ekivulu kya Ankaliye nti kyava mu bulungi naye tebaamujjonkera ensonga yalemesa okubeera nga ajjonkerwa amawulire ga mukyala Kayondo gasaanikira nnyo nti gatambula nnyo ku social media nga buli scrolling bwoti olaba biki ebyaliyo ate era nga nange olumba olwo lwabaawo mu kubaawo wano mu kwogera kwange nayina ebyandi ku mutwe bingi kubanga maama yagenda n'afiira mukadde nga ni mu kugugulana ne bana abaali wetujjaawo. So, but anyway, Neshe Alien Skin yaliwo, and I think ye yasooka, because this year I think akoze shobbiri. Oje bakola ku Autospa, yayindoza Fang on Independence, nebisigadde. But yeah, ebyo noza mu bivulu, Feb sibi ebyo. Twalinayo bino ebya Valentine. Little Bossi, ani ono muvubuka omulala, omuvubuka yali ku wa Kingdom Kampala. Bivulu guno omwaka bibaddeawo beebityo. Yeah, but then the big story noza mu Feb sajja oyo ansala nviiri muti abasembezaayo keeri bagenda tusala wano tugenda kukola nga bwe batusala ng'enteekateeka bwe zigenda mu maaso okyusizza nnyo ekintu kino ekintu kyaba bamuyita Neri Baba mutyabo jate Neri Baba jangu tutandike wa mobile oyo kati naye y'omu ku basajja bange be nasanga mu Kampala ne mugamba tandika n'ava kumukozesa n'atandika okwekozesa era kati awo we tuli bwe tutyo tusanyusa omulaba ndanga enkuba eyagala okujja terina gyeraga abategese b'evulu tuloga enkuba olinayo omulogo w'enkuba zina omulogo w'enkuba kuba tekigezaako enkya ali awo yaŋŋamba mbu Abudumulaasi yamuyigiriza okuloga enkuba bamuyita Lagafaya naye Lagafaya alina omukisa ebbanga lyalogedde enkuba mu bivulu byaffe tetonyangako oba kirina lukisa wabaawo lwempulira nga njagala etonnya enkikube naye yagaana tetonyangako wabaawo lweŋŋenda ne ŋŋamba naye bannange Faya atubbye nnyo sente z'okuloga enkuba ku luno katumuleke naye ekivulu kiba kibulwayo eddakiika ngaana emmandwa ng'ekugamba naye leeta ekisajja kimale gabaawo waakiri enkuba etonnya n'obaako gw'onenya naye enkuba okutonnya nga tolina gw'ogenda kuvunaana nakyo kiruma bulabe nnyo era kiraga Faya kyaffe kibeerawaawo naye baŋŋamba enkuba eyo oli agikwata agikwatira mu musulo buli omu alinawo agikwatira waliwo agikwatira ku gundi ku Ssemanengene Kalaso Kookolirooko ng'agenda ategeka ekivulu anti kyali kyekivulu kye ekyasooka naye kyekyasemba yakivaako ekivulu bannange yakitegekawa Mukama Katonda saawa ziba ziwezengaemu awo atandika okulaba ku kalayini k'abantu nga katandise okujja kalayini k'abantu kaba kakutte kwemu kitundu ekire ky'enkuba ne kikwata
Ekiye ky'enkuba ekikwata olukuba lutandika okutonyerera okukasuka ettonde erimu. Omwana azza muwadde amagezi. Amugambye nti nno nti ddira akawuzi okasibe ku nsigo. Omwana aleeta ekiteeso ng'akigamba omusajja omukulu Kalaso. Akwate akawuzi akasibe ku kusema. Kakati Kalaso n'agamba nti n'abiwakanya. Naye olw'okutya ng'alaba sente ze zigenda kufa n'akwata akawuzi n'akasiba ku kusema n'engene. Akasibirako essaawa emu n'akuba enduulu naga oba tonye n'akata kiyitiridde n'akajjako neeyiika ekivulu ne kimusala fulaati talina kye yafunamu. Yali atereka nekomayo omusulo nga gwakulumye bulungi bamusibisa gundi kusema omanye ekibeeraawo gundi kiba kitiivu naye nnaku yakuteekamu buli bwolowooza kasendeko konna kootaddemu ng'omulogo asabyeyo kyabiri ogamba nti basaba sente nyingi kibatera kusaba sente nyingi hajja emitwalo 7 nze nani kyakola ebivulu ng'akusaba 7 nina gwe naziwaawo ku Georgina n'agikwata naŋŋamba naye kusaba 7 kusaasira aba yakalinya oya tekusaasira oba eri namatovu neeyiika naye bannaye alinziza mu bivulu ebyo batera okugira balina we bongereramu akasente nga balaba nga enkuba egenda kubindabinda wana etabuse najja n'akugamba naye muganda wange twali tuteseza sente meka n'omugamba twali tuteseza 2 naga yongeramu 15 kubanga kati nakataka kukodya akapya k'essaabaze mu ntandikwa kengenda okwongeramu omusajja n'agenda n'atabuka n'okwata sente n'ozimuwa olusobola akazimuwa n'etonnya ogenda obunonya nga tokyamulaba nga naye nyini yadduse yagenze bannange pressure y'enkuba togyogeranga nako waliwo obukebe waliwo endoga y'enkuba oli addira akebe ka lwenzooli oba n'akasaamu ki kati abeera bw'ati ng'anyeenya bw'ati cukucukucukucuku mu buli bw'abeera ng'anyeenya bw'ati olw'enkuba eddayo naye waliwo muganda wange twali eyo gundi bayitayo kiyindi ku mwalo Mugaga promotion yanyeenya akacupa n'atuuyanira mu nkuba enkuba n'etonnya naye nga takkiriza galooza nti bw'asirisa ejja ate kuyiika kusukka bususi n'endaba omusajja ng'atuuya n'entuuyo mu nkuba ng'osobola okutunula nogali ettonde lya nkuba eryo lya ntuuyo ngamba Mugaga tekasajja katekafiira wano Suuna oyina ebigambo ng'oyawula enkuba n'entuuyo ng'oyawula ettondo ly'enkuba n'ery'entuuyo Mugaga ng'ali bw'ati neŋŋaba sente nga zigenda olaba banna sente zikufaako olaba kyavola kati ebivulu tukola bino oyigira ekivulu ng'oziyina ebisigadde n'obisangayo now twagala omwaka of course nga guggwako kati twagala omumanya byaggwa Feb wekikwatira akati nooza mu March ne kiggwa kati byonna tugenda bigatta lumu Eshwe ne kutuusa okubeera nti kati muli mu mawulire ku lw'ettaka lyo etandikira wa etandikira ku lunaku lwe nalemesa omuntu okuyingira mu nju yange nga tali supposed giyingiramu nga nange nkitegedde ku lunaku olwo nga ndaba omuntu ayingira mu nju gwe sitegeera nabwa wajja gati ezimuyingizaamu so awo amawulire gatandikira kati bannayuganda bangi baabuzaabuzibwa manyi nali saagala kuddamu kwogera ku nsonga ezo naye zaggwa ayenze nyuma neku ku mukwano gwange ate tuggalawo omwaka tubinyumya kubituula mu dustbin yes kati waliwo embeera eyabuzaabuza abantu olw'omuntu eyabuleekinga eggulire eryo ng'awandiisa ekigambo ekigamba mbu bafulumiza omuntu mu nju mwabadde abeera ekintu ekitali kituufu embu mu nju mwabadde abeera wiiki nju gy'atabeerangamu yali agendayo bugenzi kwolwo kati balaga ebintu mu bifaananyi ebiri wabweru nga bakasanya ekigambo bagamba nti bagobye omuntu mu nju mwabadde abeera ne bafulumya ebintu bye wabweru so nga ate ebintu byalemesebwa bulemesebwa kuyingizibwa mu nju mu mbeera ya obitwalawa so oli n'atandika okuwa ensonga ze lwaki akola ki interview ku interview lwaki alibadde ayingiza ebintu
munju y'omuntu okitegeera muganda wange kusooka okaleke tusooke tusale kajja kundabisa bulala omanyi basooka ne bakakusiiga mu face ka mask naye bagenda kakukola ne bakuwagira nankayi ne kasikamu obuntu bonna ne kavaayo nenze kati kabasooke bansale waaw bakoleko tewali buzibu so kati gundi so kati nga olwensi yeetaaga okumanya ensonga omuntu avudde ku kyokuba ng'ayagala ate okuyingira mu nnyumba eyo kati nga Uganda kyeyagala okumanya kati nange ng'omuntu nga kyenneetaaga okumanya nti kitandika kitya nteekateeka okugenda okola ki mbambuuza ekibuuzo ekyo sebo nkajjadde n'amaanyi ngenda okulaba ng'omwana ampeereza kopi y'ekyapa nga tetuliiko babiri na katono ngweddalu biŋŋamba ate nga byatandise ddi bino nga sikirabanga nakyo ekyapa ng'ebbanga lye namala omanyi nina obugayaavu Kasuku obugayaavu bw'okwesiga nnyo abantu nze bwe bujja okundeetera ebizibu n'ebirala ebikyajja nze oba nkulabidde ebbanga ki nze nkwebuuzabuuzaako ku mutima gwange katono nga gwesiga muntu akola bintu kakati nze gye nagula ettaka eryo nabanjayo ekyapa kyange okumala ebbanga eddene naye nga mbeera awo ngamba nagendayo nenkinona to an extent nti omusajja akifulumya nako nga kiri mu manya gange bwomu nekyongera nekimalayo nebbanga nga lya mwaka nga sikinonangayo kati obukumpanya bugenda okujja bwasanga olwedde weekiri so ekyapa kyaliko mu mannya gogo n'okirabako nga kiteredde ntende saakirabako wabula engeri bwe mugenda mu gundi bwe mukola print out ey'engeri ebintu gye bizze bitambula mu bikyukamu okiraba nti ekyapa kino kyafulumako nga kiri kyokka ne kiwangaalayo emyezi nga 9 nga weekiri wabula ng'ennaku z'omwezi bweziti lwalina lunaku lw'abaagaalana ku Valentine lwe baakikyusa ne bakizza ate mu mannya 2 without my consent nga sikimanyi nako nga n'okubaawo nga sibaddeewo so kati olutalo weerutawo we lwava ng'omuntu mu mbeera y'obuntu weebuuza onazzeeko atya nga simanyi newankubadde mumanyi kati wakati awo wano kizze kitya okutuuka awo kakati olutalo we lutandikiraawo mukulu munnange nti wangi ajjako ati ono ate nga n'oli alemera ku kigambo kimu nti wano nzize nnyingidde mu pulopate yange kati gwe omuntu abadde asula mu mpewo akola obutaweera otabuka n'ogweddalu nze ebbanga lyonna mbadde nezimba ng'omuntu omusirise era nga bwe kiri era atayogera nga ne bwe mba njogera nkalculating ebigambo byange ng'obeera mu bibyo nga nebeera mu byange naye abantu bandabako ebiseera ebyo nga n'emitaafu ginkutte mu kyenyi nga gikwesimbye gijja gitya gijja lwa bulumi bw'obeera oyina ng'omuntu ng'ozzeeyo emabega n'olowooza hasozo nazo zoyitamu nze nawulirizanga nnyo maama wange nga bwaŋŋamba nti kino kireke era nkireka nanyumyanga ne maama nga ŋŋenda ne mulengera ng'ayagala kugamba mwana wange wangi byesonyiwe ebyo bintu bikola bantu nga mulengera abatalina kukyatulaga mugamba maama tiwangi eno ensonga yokka gye neewaddeyo obutakuwuliriza ekigambo kireke sijja kukikuwulirizamu nja kukuwuliriza mu birala era ensonga yo neewaddeyo oba kugifiiramu ngifiiremu ne gye ndigenda emizimu gye ndisangayo ndigigamba nti nno mbadde nfiiririra byange entuuye zange ng'omuntu so ebito bwe byali kati ntalo zonna ze walaba olwo ttiimu zeeyawuzaamu ono afunye ttiimu n'ono afunye ttiimu n'endyoka nkulabira akabika omulalu bwe kabikuka ono awaga eno n'omulala ono akola ki bagira bawaga eno ekiseera nga kituuse nga n'omuntu ne bw'aba nga azudde amazima mbo nga tayagala kulekera muntu mulala wiini abantu basigala bapika abantu basigala bapika so kati bijja bitambula bwe bityo okusika omuguwa okutagambika
kuzzenga kubaawo nga balina mukulaba akatebe kafuusa akatebe interview bava kweno badda kweno ono asituka kweno ono adda kweri neewa amagezi mu mutima gwange ng'omuntu okumala akabanga ne ngamba naye kansirika ntunuulye butunuulizi bintu bino ng'omuntu naye bitunuulira butunuulizi ne boogeranga ebigambo ono n'ayogera kiri oli n'ayogera kiri n'ayogera kiri n'ayogera kiri kati lumu liri pazo n'aŋŋamba nti no Suuna kyalako ewa Kasuku ogire ne mugamba nti no bwe naakyala ewa Kasuku ajja kumbuuza ku bintu bino ate saagala byogerako binkulukusa amaziga ku mutima saagala byogerako binkulukusa amaziga ku mutima kakati bwe tumala okugamba binkulukusa amaziga ku mutima alunna baŋŋamba gwe jangu temugenda byogerako kati nga tujja nga nkusisinkana nga tukuba ekiboozi kyaffe ekiboozi ne kinyumira abantu era tetwabyogerako alunnaga kaŋŋamba naye Saalongo osirise nnyo lwaki osirika yogera abantu bamanye sayidi yo yogera n'okiwa omuliro neŋŋamba naye kiki kyo nina omumwa ndi musajja mwogeza asobola okwogera ebigambo lwaki nsirikira ebindi ku mutima nengwenyuka n'okabikula nensumulula buli kye nawuliranga ekindi ku mutima nga nkireetanga bwe kiri kyova olaba ne bwe twali nga mpa speech ku lumbe lwa nnyabo nayogeranga bwogezi nga njogera bintu bindi ku mutima kati n'ekyo ekigambo kye nayogera ekyo ekyatambula ennyo ekyo ekigambo sijjukira nangeri gye nakyogerako kirabika nali possessed kyeka waliwo neyanninnya ku mutwe n'ayogera ekigambo ekyo otherwise nafulutukira ddala ekigambo nange nga bw'ogamba nti osobola okudda ebbali naawe n'otunuulira vidiyo nange ne ŋŋamba nti wabula wano natabuse nnyo mu mbeera efaanaganako bw'etyo so natuuka ekiseera naye ndabika ndi mu kusika omuguwa n'omuntu omukyamu ebbanga lyetwamalaawo nga tusikangana omuguwa n'omuwala natuuka naye mwatu ndi mu kusika omuguwa n'omuntu omukyamu amagezi ne ganziramu ne ŋŋamba nti nno ani gwe nakwatanga ssente zange bwe nziwa ne mumanya nti gundi nti ssente zange ani gwe ez'okumprosesingira ekyapa obukadde 3 nabukwata nembuwaani nti ono nembugawo nabuwono ne ŋŋamba nti kansumululira ono eggaali anampulira n'osumulula lova yalina nekyafiirwa nembwatukira ku lumbe nenkeera ku sho yange nensumulula ne bagiwandiika ebbaluwa zijukira mazeewo waafa wayogera maama nnwanira nagamba maama naye maama walwanye oyo asaana kuwandiika aye kayagendera ddala mu beesiimi bali asaana nakusaba nga mukyala Kayondo omutuukirivu tusaabire kubanze buli kintu ekinsukkako anze ndoopa wuwe ng'omuwa nti taana ye nagitereeza yakabweti nga matiribono ngenda wayi nentuula emugamba maama nti wangi obundi wuuna nzoganya nga nze neddira e Kampala ng'olyoka owulira embaga ndyoka owulira bwe beerumaaluma bwe beeryalya beegaayagaaya so kati Uncle Kuku embeera neetambula bw'etyo mutyaba sooka otuweka vidiyo ako Suuna Ben mu kuziika muzeeyi we yakwatira wansi ne waggulu nyabo ne mugamba nti nyabo nkimanyi ogenda mu ggulu naye nga tonnanywedde kakyayi nga wakatuukaako ke bagabanga mwakayingirawo wali sooka oŋŋambire Mukama Katonda nti gyondesse olese njeera kamoga njeeza kamoga yakwata ekyapa kyange n'akigattako akayiringu akatalina kubeerako Basudde yayimba agamba nti mubanjeezezza mulimu omuntu ono mwenna mubasonderako gana amalogo ebigambo n'ennyimba nze ndi muvumu nnyo nnyo singa ndina mu ntaana gwe kamoga nze ndiva ne mu ntaana n'engugumuka nzijukira ebibi bye wankolako omaniina so tugenda ovaayo mala okwogera ebyo baluwa nejja baluwa eyingira zijugira nakkubirawo ku morning show nogamba tujja biraba ugamba nti kamale okubeera
naye waayitawo time ntini tugenda owulira nti baakuyise apology era kati twetegeke genda mu kooti nga sirowooza nti onoogifuna of service on this letter on you. Our client also demands as compensation for the injury caused to his reputation so far 900 million and an additional 10 million as our legal fees payable within 5 days of receipt of this letter. Baloya bawandiika ebintu ebisesa kati obukadde lwenda Suuna Ben abujjawo oba baagala bulamu bwe baagala babulamu ekyokulala ate alwana agamba ono yamubba ate amwongereyo olwenda baloya bawandiika ebintu bannaye they be funny naye ekikumi bakigamba Namukasa nanganze banna kikumi sikikwatanga nako bannaye kigero nze n'ebintu bye nnina byonna mu bulamu tebiweza miliyoni 10 muganda Namukasa oyina obujulizi toyina tugenda binyumyako leero naye ekugambye kati baloya nabo bennyini ng'abantu baagalayo miliyoni 10 nga za luzungu luno lwonna ne bawandiise kiki n'abaloya bakola twagalirayoko ne miliyoni 10 legal fees baakozeeyo kyokujjako okuwandiika ebigambo ebyo tusobola okufuna honorable Mukasambidde ye n'atabiwandiika n'abitwogerera ku bwereere nedda balekeraawo. Non-compliance with this letter's strict demands shall result in criminal and civil legal action against you and at your cost without further notice. By this letter, your friends and acquaintances who have joined you in naming and shaming our client are similarly cautioned to immediately desist from the same, as their conduct is equally criminally and civilly defamatory. We trust we have drawn your attention to this matter and expect immediate consideration. So nalabika okuba yeebase. Owaayi ono Kasuku oli live ku big size show. Mbadde wano nga tuva kusoma bbaluwa eyakuwandiikiddwa wagirabyeko? Kati ogenda kubisazaamu bye wayogera kuba bagambye obisazeemu obaweeyo n'olwenda n'ekkumi z'abalooya. Oyina looya? Bw'oba toyina nga nkuwa kanso muwummuza. Kale musajja mugezi tayagala byogerako naye ebintu bye bijjamu amateeka kiba kitabusa ate. So yeye mbeera nga bweyimiridde kakati ebbaluwa ekwata akati nkubirako ku gundi ku looya wange awo mugambo wa ekibaluwa okirabye n'aŋŋamba nkirengedde bakindeetedde wano nange ne mugamba nti nno olwo tukoze tutya ne mugamba nti ku magezi g'obompa ekyokwetonda tokyogerako ne mugamba wakiri bwe kuba kufa kanfe naye ekyo tokyogerako n'aŋŋamba nti kale soke tukiwemu akadde nga nawe bw'ovaayo mu lumbe ne tukiwamu akadde nange nenvaayo nze nga nina confidence nze nga ndinamu kakamu kubanga nga ekindetedde obukaka mu mutima nze mmanyi nti nno buli kimu ntambulira ku mazima na bwenkanya era nga sifaayo mbuye nabyona mbeera Mukama gy'aba akireeseemu akireete naye omusajja mwali mugenda kulaba olutalo olulala olufaanaganako olwa Samona olunaku lwe baali nkutte yalengerera wala. Wali owaze? Yalengerera wala. Mwali mugenda kulabako ku lutalo olulala olufaanana olwa Lukaga ne Samona.
ku kooti awo kiba kubaawo. Kati omusajja mugezi era yalabuka teyakikola. So ne bijja ne biba bityo bandi awo nga mwami Keti ankubira nga ngamba nti nno bannange bino ebintu nga biremedde mu mawulire ne ngamba nti bijja kubeerera mu ddala anti luhweni nga nfunye obwenkanya wabula ekitali ekyo biribeeramu ebbanga lyonna era mujja biwulira. So nangamba nti nno twali badde tutuula ne tulaba engeri gye tubikwataganyamu. Kati bwe twatuula ne mwami Keti nga mbuuza Suuna kiki ekituufu kyoyagala? Ne mugamba nti saagala bintu bingi, njagala ekintu kimu kyokka kyokka. Kulaba kyapa kyange nga kiriko erinnya limu Suuna Ben, kubanga bwe kityo bwe kyali kirina okuba, kubanga ssente zonna ezaagula ettaka nze nazeekuŋŋaanyiza n'enziwaayo, ate era ssente zonna ezizimbye enju yange ogituusaawo era zonna zibadde zange. Nkakatibwako okufuna ekyapa kyange nga ndiko bwomu. Ne mugamba kyokka kye njagala, sirina mboozi yonna ndala gye njagala. Bwentyo bwe namugamba. Nangamba nti nno ekyo tugenda kukikola. Waliwo ekirala? Ne mugamba tewali kirala. Nangamba ekyo tukimaze. Teoliwo nsonga ndala gy'onaaleetawo. Ne mugamba nga evuddewa nze nga njijjeewa kiwali. Keti n'abikola kisajja kikulu n'atusisinkanya ekiro ekyo. Yakubira muzeeyi Kamoga n'amulamusaako n'amugamba ndi wano ne Suuna tuva kunyumya ku mboozi bweti twagala tusisinkana enkya obadde ogamba otya. Ne mpulira muzeeyi enjogera ye nga alabika naye yali yakyagala dda ng'alayika akooye akooye ebintu bitabuse. Ate jjukira ne forensic report yali yakamala okufuluma emabegako awo ng'eraga nti nno omukono gwe baakozesa okugattako abantu ababiri gwali mufu. Forensic reporting emaze okufuluma. Kati nenjiwa meya n'agisoma MC meya n'agirambulula. Kati bagenda okwongera okugiraba nga ndowooza balabye ddala ebintu bibasindika mu kasonda. Mu mbeera efaanaganako bwetyo ne tutuula nsonga ne ziggwa, kyapa kyange ne kiprocessingibwa mu mateeka amatuufu. Waliwo emboozi ze nalabako awo nga waliwo omutuuze omu agamba ekyapa kya Suuna kifu. Nenseka ne ngamba awo we mbaagala mube. Naye wabayo ebintu nga owulira nga babeera awo nga bamanyi ekyo. Naye nga naye emboozi ogikooye kyapa. Ebiboozi nga mbikooye byentamye mu maibulaza. Kifu. Naye nga kale kifu. Kale. Naye nga buli kimu kiri fayini. Siina lutalo na muntu. Buli embeera njirabanga bweri era nagyesonyiwa buli mbeera nenjireka bwetyo. Wabula ekyokuleka obulesa embeera ebeere bwetyo tikijjaawo muntu kusigala ng'ojjukira ani yakuteeka mu mbeera eyo wadde embeera eyo oba nga wagivaako. Era bwe ntyo n'omwaka guno ne ngumalirizaako nga nkyayimiridde ku kigambo kyange kye nayogera okuva edda. Kyayi Mukama bw'olinda banga ntende walirwa okusonyiwa abantu abantuusa ku mbeera eyo nga ngenda basonyiwa ku Mande, Mukama antwala ku Sande. Nfe. I rather die. Omwaka ngumazeeko bwentyo na kigambo ekyo. Kyesirikyusa obulamu bwange bwonna. Tuweka video akaaliwo ng'omukulu afuna meeting ezaatuula nenga afuna ekyapa kye ate tukomewo tuwunzike. So omwaka bwe gutyo wagufunamu naye gukuyiribizza part 1 maama we yafa. Twali twakaawukana n'onkubira enkeera. Kasuku oli wa byafaayo nnyo nti olunaku lwe nali nakaawukana naawe nga tumaze okukola interview. N'oŋŋamba ogenda kulaba maama wo. Negamba ngenda ku radio. Kati nga nziruka genda ku radio wabula nze buli we nabanga n'olugendo nga ntambula najjanga essimu ne nkubira maama. Era nga maama anangira ngamba gonzijukira oli mujjaamu. Wantama onzijukira oli mujjaamu. Nga mukubira nnyo buli wemba nga ndi mujjaamu omwo nga nteeka essimu mu loud ne njiwumuzaawo ne tugenda nga nkuba olwali. Kati bwe natuuka ku station ne mugamba owaaye nti wangi ddira gomesizo ozijje ku ssimu yange
nze ngenda mu studio nangamba era maze kuleetako kati ongobye ebigomesi konze mbigobezza ngatu mba ndi mu program omwo nyini ku sawa nga ziri mu kuyingira emwawo ne bankubira esimu ne bangamba nti no mama wo abadde ali awo asali ya butooke omutwe ne gumumyansa na kola kina na kampola mpola wansi na bamuyoddeyo bamututte mu ddwaliro tugenda kuba tukubuulira ebiddako teyadda ngulu bambikira bukya nti maama wo afudde awo wenakubira essimu ne nkugamba ensonga nga bwe ziri nga bwe zitobezeera sirerabira 225 nti bwe mwagendera mukwano gwange asinga bwe nali nnyumiza ebyange eyanyumizanyumizanga emboozi nze ebbanga bwe nali nawangala ne maama wange yalinga anyumiza emboozi empya buli lunaku nengamba oba ate abijjawa naye ng'ateeza dda za mabega munnange nali nkyalina ekitaawo tugenda mu mizannyo n'agenda kusinsimulira ekiboozi ekipya kati era yanyumiza n'engeri gye basinkanamu ne taata wange angamba taata wo twasinkana mu kibiina kya Katemba era ndowooza ebintu ebyabannakatemba okwekwana byava dda basinkana mu kibiina kya Katemba ne bakwataganira omwo kali kawala nkayina paati yako gye kazannya musongo ono naye azannya simanyi ng'asikaali simanyi mbw ate kati ono ate munange ne bakwataganiraawo kale nno ne batambula bulungi kwe kutufuna ne tubaawo taata wange ne maama wange baali batambudde bulungi era nga taata wange akasente akalinamu wabula buli kimu kyatabanguka amaze kufa bw'amala okufa awo ne tusigalawo ku lwa Katonda nansi ye nze n'okusoma okubanga natuukako ko ne ku KIU gwali mukisa gwa Katonda okimanyi nti nno waliwo abantu bangi bawakanira ddala ne bwe mbagamba nti nno nasoma nentuukako ku Kampala University bawakanira ddala olw'embeera gye nzize mpitamu ng'omuntu ate osobola okutambulira mu bulamu bw'ensi eno ng'ojja oyita mu kusoomozebwa school fees bagoba totereera mu kiraasi n'obeera awo nga ne bw'oba otandise kwogera mu luzungu ng'owulirira ddala era oluzungu lw'omuntu akuze ng'ayiriba nga terubulira ddala kati nze bw'ogattako egundi enjogera yange ey'oluzungu etali fluent awo kati n'ogenda ogigattako n'embeera y'emirimu gye tutambuliramu olabira ddala Suuna Ben atalina yadde certificate yonna ey'obuyigirize mu bulamu ne mukaago ogiina nina certificate ya P7 ya senior 4 senior 6 ne gundi ne amawulire Kampala University Masaka branch naye kati tasobola bigamba muntu n'abikkiriza era ebyo siina nakiyinza kukola kuproving baleka bulesi anyway that has been 2025 omwaka a year comes it gives you bittersweet treats naye ekisinga obukulu omukulu akyali mulamu era endonga akyakuba ndi ku topu butereevu ali ku topu abantu abaali bazalawo ekinyanya kati bakikuba abakiyiwangako amazzi kati ate be bakikuba kikubira ddala walaba kyena bakola mu nyegenyege wali obasse ne DJ gwe baleeta n'agamba ate ani ono balina DJ Skillex gwe baleeta awo nga gwe baleesenga agenda okuheadlininga event eyo kubanga mbw abadde yakawangula ne Grammy Award awo bamutadde ku stage atandise okuba endongo bagambye nti agenda kubira egundi essaawa ze 2:02 aba yakatambulako essaawa ng'emu bazungu banne be balinnya ku stage n'emiti ne bagamba Skillex, why don't you stop and Suuna Ben starts we want Suuna Ben, we want binyanyanyanya n'akomaawo era naye n'akomaawo n'otandika Salvador nakwata omuzina ogamba ladies and gentlemen right about now introducing to you Suuna Ben emitinga giri mu bbanga giti ngenda okuyingira ku stage ng'oyinza okugamba nti yenze eyalondebwa okwerilayininga enteekateeka y'okwolwo nendyoka nkulabira ekyali mu nyegenyege ebitiibwa ebyereere okwagalwa kunyuma buli muntu wandyagaddwako bannange okwagalwa kunyuma okujjajjatwa kunyuma osimbula e Kampala wano nga bakubira enduulu mpaka Mbalala n'oyitamu n'otuuka Mbalala n'okkiriza endabirwamu ebyana ebyobuwala ye
n'ogamba weewaawo okwagalwa kulungi kunyuma buli muntu wandiyagaddwako ne tugenda London ne mutuuka eyo nga waliwo ekintu ekyansomooza egundi e London we twali tugenda okukolera emmotoka yatuleeta naye tusuula ku street we tugenda okukolera kati nga wennyini ku kifo we tugenda okukolera nga tekitegeerawo bulungi ndi ne musajja wange embaziira kaakati tuba tuyimiridde ate nga sitwagala kubuuza muntu yenna wabula twagamba kukozesa bwongo tulabe ekifo ekyo kati nga zigenda zireeta gundi bannayuganda abaali nabo abanoonya ekifo bajja bannange mukyebale katusinza obalaba batusanze ku street tumantadde situmanyi kiddako tusanze obalaba mukyebale tulagawa babuuza ffe kyokka nga naffe nammwe temumanyiyo ate tetwagala babuuza bazze kulaba ffe tubagamba tulaga saizi y'omusika mulanga muyongera mu maaso awo kati naffe tujja naye tuba tukyalina bannaffe tulinzelinzeeko kati muyungireko mu maaso awo katwalaba batambula nga tulaba ate bali focused nnyo kati naffe ntandika okubirira ebigere we bakijja we tukiza kulanga babako bayinga tuga weewo mukama weebale London nga newe tugenda ye gudi yakomawo Betty Mpologoma Betty Mpologoma yakomawo wali wano mwali yetala Betty yakomawo yaperezaayo kawa akasente nalindi awo nga nnyise ekyeji nanga ati olyota mutabani nenga Betty Mpologoma nkoza atya yangamba ku ya Kasuku nakinjo kyekijani nenga big ups asinga bangi abatayaya anyway yeyo 2025 nga bebadde February omwaka wagukwatako February awo so tujja kukomawo next time ayi tukuleetere March nfune n'abajja ompadde ngenda nnoonya leero puzzle oyo nina wenjagala naye ankwatiremu omwezi so maaso awo naye ajja kujja for now mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba inyembuto katonda yo kyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa white premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange